genda tetuddamu kusalwa boode n'akamu kuba etteeka lituwagira mu ssemateeka ya Uganda tugendagenda mu maaso nga tukola ekituufu ekiri mu mateeka si kutambula ku ntoli zaabwe tebalina tulagira tewali tteeka oligamba nti balina sooka tukkiriza tekiriyo so nsaba buli muntu anyigirizibwa ali eyo akozesa embeera gy'alina okuba nga akozesebwamu ng'amanyi nti temenya mateeka bw'obanga munnamawulire bakuganya okubaako kyokola ng'omanyi etteeka likukkiriza okukikola genda bugenze mu maaso kulemerako na butakkiriza kutufuula bagwagwa na kutufuula basirusiru okuvaayo n'anenya abasirikale okumenya emmotoka n'atabanenya nga bakubye okyogerako n'ekyabasirikale wennyini kigatte ekyokwetonda kuba enanga gyo yeetonze agamba poliisi kyetwakoze bino ebintu tebiri ku mukwetonda byokka mu bye tuyisizaamu batukubye ffenna bakubye okuviira ddala ku pulezidenti waffe nze kennyini bankubye bakubye ba honorable Mwiru bakubye ba honorable bonna abantu basinga babanyigiriza mu mbeera ez'enjawulo bassa abantu batta omuntu ebugiri nga tunoonya akalulu batta mwaluwa omuntu buli wantu wonna bakozeewo embeera enkyamu kati awo no kyembabulira kiri kimu nti ffe tetwagala muntu avumirira buvumirizi twagala wabeewo kye babakolako si kuvumira abasirikale kukola bintu bikyamu kumenya mateeka wabula twagala babeeko kye bakola mu mbeera etteeka kye ligamba leka abantu abo bagobe mu poliisi leka abantu abo bagobe mu magye leka abantu abo bagobe mu SFC abantu abo batwalibwe mu kkooti abantu abo basibwe nga naffe omutusiba ate ffe mutusibira bwemage ate bali abakola ebikolo bino mubaleka bulesi kugenda mu maaso nga bataayaaya wayogedde ku percentage wagambye mwakakozesako mmeka mwenga mwa people power bisinga spokesperson abyogedde bana sagala ku dissolving information ya spokesperson